Bawuliza waffe abalungi amanya eddoboozi Theo nga nkola wamu n'Ennyondo Media. Olunaku olwaleero tuzzeeko eno ku kyalo Kaliiti Wakiso District mu Ggombolola y'Emmende, nga tuzzeeko mu maka ag'omwami taata azaala omwana muganda waffe eyafiiridde Saudi, amanya ge Gokyalya Fatuma. Tuzze olunaku lwaleero okumugumya okumukubagiza n'okumubeererawo okwo, era nandiyagadde twogeremuuko ne muzeeyi nga tuli wamu naye asooka atunnyonnyoleko ebitonotono. Kale ndowooza tusooke mutugoberere tube nga tubuuza ku bafiirwa ate abafiirwa banne mwasiibye mutya nga kitalo nnyo kitalo. Kati ffe aba Nnyondo Media tubaye tuzze okubeegattako okungubagira wamu nammwe, era twandyagadde oba tusobola okwogerako ne muzeeyi ku ensonga za muwala waffe muganda waffe taata. Bannaye abantu baffe abatuwuliriza kinkoze bulungi nnyo, edda manyi ngenda kunyumyako na muzeeyi yekka, naye n'abooluganda baffe bonna weebali ne bakulu baffe bonna weebali. Bannaye nga kitalo nnyo muzeeyi, yazze bityo. Katusabe Mukama atugumye omwoyo gwa muganda waffe Fatuma Gokyalya, Mukama amusonyiwe byonna ebyamusobako, naye nga sinaagenda wala. Taata muwala wo omumanyi bulungi, wadde omumanyi bulungi, we weyagendera ebweru e Saudi, wali omuwuliza bulungi ng'ali okke, nga munyumya bulungi, nga mulamu bulungi, talina yadde ewamuluma. Kati ye yagenda mu mwaka ki? Yagenda mu mwaka ki? 2023. Kati tuli mu 2025. Eyo gyonna ebbanga eribadde liseewo mabega mubadde mumuwuliza bulungi? Tubadde tumuwuliza. Mubadde mumuwuliza bulungi. Kati simanyi kiki mwakomyeddwe okumuwulizaako bannange? Mwaka guno gwennyini era guno gwennyini nga gy'emyaka egibadde emabega mubadde muwuliza bulungi, talina we yakaabirako wonna nti bannaye kino bwe kiti ne bwe kiti? Namanyako waliwo yagwa naseera ku tayiro nagwa bwati bamutwala mu ddwaliro nakomawo nakola emirimu gye. Okuva ko tewali nnyo kyamaanyi kyali kimutuuseeko okwo kizibu kyonna. Yabeera ng'akyogera nti yalumizibwa. Yalumizibwa nnyo. Yalumizibwa omubiri kale ne guba nga gwanafuwamu. Ng'abeera agamba ekigwo kiri kye nagwa. Kyamuyisa bubi. Naye nga w'omanyi. Yagwa bwati n'akomakola ku musana. Kati obujjanjabi teyafuna nnyo kiryawo, ye yabagamba obujjanjabi teyafuna nnyo kiryawo. Obujjanjabi yabufuna bamutwala mu ddwaliro amujjanjaba nakomawo natandika okukola. N'akola bulungi nnyo ng'afunyewo obujjanjabi awo, naye era ng'asigadde akyalumizibwa. Bwe kiri olumizibwa kubadde kutono nnyo. Kubadde kutono. Teyafunamu yadde kantu nti nno baba bamuyisizza bubi eyo. Takikomplainingako nti oba yafunamu kale oba nti oba bamuyisa bubi abo abantu beeyo. Yalaajanako n'agamba nti waakola tebamuyisa bulungi. N'alaajana. Kitwagala okumanya ekyo tebamuyisa bulungi.
yakyogerako n'agamba ennyumba gye nkolamu tebampisa bulungi Yongerako ku ate era yeeyo gye yagwiramu ekivu. Kakati muganda waffe wagendedde okuviira mu bulamu bw'ensi eno abadde alinawo ku baana? Alina abaana 5. Alina abaana 5. Kati baline ne taata waabwe? Baline bajjajja baabwe. Taata waabwe gy'ali naye ng'abaana badde babeera ne jjajja waabwe nga ne taata waabalabirira nga babeera ne jjajja waabwe. Kirina buzibu. Kati ye nga ye afiiridde ku myaka emeka? Myaka 3. Myaka 3. Naye nga okuggyako ekyo ekigo kye yagwa oba etaddangamu okufuna nnyo obuzibu bulala bwonna yesi kubeeramu n'obwo okulumizibwa okwo? Okulumizibwa okwo kwe yagamba nti bwe yagwa ekigo yayisibwa bubi era n'abeera nga ekigo kino kye nagwa mpulira kyampisa bubi oba kyankosa munda omwo naye nga omanyi obujjanjabi bwaffe abakozi nga tuli eyo buba butono. Tebabawa bujjanjabi bumala. Kati ate omulundi omulala n'afunamu nga pressure. Era nakati batugamba yabadde nga bw'onooga nti omuntu afunye pressure. Yamuviiriddeko ekyo. Ne bagamba leka tumuviire tumuwe gaapu nga kati nze wano bwe nnaabwa nga ndi ne banaye katumuviire tumuwe gaapu laba obadde engulu. N'atadde engulu ne bagenda okulaba nga munaabwe abadde yeeyagala agira yeesikamu bwesi. Yeesika. Agenda okulaba okwesika nga kugenda kukendeera. Eyaliwo ge mawulire ge yatuwa n'atugaa yagenda okulaba ng'okwesika kugenda kukendeera ne yeenyaga. Kati awo nga yeesika ali waka oba ali mu ddwaliro? Waka. Ng'ali waka. Aga amawulire mwagafunako yennyini eyamulikaawo? Banne be yali nabo. Banne be? Kitegeeza waka baali bakolawo kaabawe. Kati waliwo enteekateeka yonna ey'okuzza omubiri gwa muganda waffe? Tetunnaba kufuna nteekateeka. Era gye twagala okusaba okufuna enteekateeka y'okuzza muganda waffe. Kuba taata waffe wuuno mukadde teyeesobola yeekubira mulanga okumuyamba okulaba nga bazza omubiri gw'omwana we ku butaka. Anyway bannange abatuwuliriza ndi wano lwakuba saasobodde kukola ki kufuna ku mannya ga muzeeyi wange. Ndi Charles Kisolo. Charles Kisolo. Era nga tuula ku mutala Kaaliki. Nzalidde n'abo abaana bange bana nyongera okubajjukiza tuli mu maka ga muzeeyi Charles Kisolo. Sorry, nansonyi wannange. Omuli abafiiriddwa muganda waffe Bwokyalya Fatuma. Nina wannange nyongera okubajjukiza okubagamba mwenna abali abeetoolodde wa Saudi, abali e Dubai, abali Abu Dhabi, wenna nga kikwatako oli wa ddembe okubaako kyonna ky'osobola okutuwaayo ne tuzza omubiri gwa muganda waffe ewaka. Enamba zaffe ez'amasimu zigenda kubeerako awo wansi y'MTN, ey'Airtel zigenda kubeerako awo wansi era nga weziri. Waliwo enteekateeka gye nawuliddeko baganda baffe bamikwano gyaffe abadde mikwano gya Bwokyalya abatonotono bagezezzaako kubanga bakuŋŋaanyako kye bakuŋŋaanyizza. Naawe ow'omutima omulungi osobola okwongerezaako ku ekyo ne tulaba nga tusobola okuzza omubiri gwa muganda waffe ewaka buwumuzibwe. Era twongera okusaba Mukama Katonda omwoyo gwa muganda waffe Bwokyalya Fatuma agulamuze kisa n'ebyamusobako. Sinamye kyamaanyi kyakwongerako kuba amawulire si malungi
byagaza yadde njagala omwana wange dde manye nti muzise n'ab'ekyalo bannange bonna buli aliwo ali awulidde ekirango kino anziruukirire sikyesobola mikwano gyange munziruukirire mwenna naye ate nga njagala omwana wange akomezebweyo muziike naye mubiwulidde byonna muze yalajanira mwana we muwala we akomebwe ewaka yonna aliyo ng'olina omutima omusaazi era nga kikukwatako munaani nga kikkakatako ekikutteko wenna ali eyo kijja kuba basanyufu nnyo kyonna kye munaaba musobodde sijja mukwano gwange kyegona mukwano gwange Kasozi bannange Mayiga bannange mwenna mbakubidde omulanga munzirukire ku mwana wange oyo akomewo gavumenti etuyambe gavumenti enjiruukirire gavumenti etuyambe tulabe nga tukomyawo omubiri gwa muganda waffe nange nkubira omulanga abantu wano wammanga mama Nabakooba Pulezidenti Museveni taata wange emyaka gyalimu omulaba bebamu kwe baleeta gavumenti eriko mu buyinza taata nkusaba oyambe wootannava musajja tagerera nzaala emitiyana kusaba mutudduukirire mama Nabbanja kusaba mutudduukirire omulambo gwa muganda wange guddizibwe ku butaka taata waffe asobole okulaba ku mwana wa mukubeko eriisa evvannyuma kyembadde nsaba mutudduukirire mutuyambe mukwano gwaffe muganda waffe asobole okukomawo ewaka bannange nga sinaba kuwunzika bannange muganda waffe yagendera mu kampuni sikyo yagendera mu kampuni yo kampuni mwagiwulizaako mwagenzeyooko ku kampuni nemubaako kyonna kyemutuusaayooko kampuni twagibikira netugibuulira amawulire naffe agatutuukako twawulidde amawulire nti muganda waffe Ggokyalya Fatuma yafudde ne bagamba kabakole okunoonyereza mu Saudi bafune amawulire agababikira nti Ggokyalya Fatuma yafudde ne batukakasa ne batugamba nti kituufu Ggokyalya Fatuma yafudde naye ekyetaagisa kye kino na kino ne batandika okututambuza bye tuliko bo tebalina kyamaanyi kye baakoze just kwogera bwogezi nti nno muleete omuyima we ne batugamba muleete omuyima we akakase ng'asaba omuntu we oba mulamu oba yafa addizibwe ku butaka bo ne batukakasa nti kituufu omuntu yafa naye nga tebannabakola tebannabakubako kibenyerako yadde kyokuzza omuntu waffe tebalina kye baakoze annaabe bane mwenna abakampuni abatwala Ggokyalya Fatuma bane mubeeko kye mukola abantu ba famire yaffe basaba ku buyambi omwana waabwe adde ewaka sijja nnyo kulwawo nnyo byonna tubyogedde byonna tubiwulidde leero twakoledde mu maka ga muzeeyi Charles Kisolo Ekaliiti mu Gombolola y'Emmende Wakiso District. Tubadde tusaba mwenna abasobola okutuyambako kitegeera mu kuzza omubiri gwa muganda waffe Ggokyalya Fatuma. Namba z'emasimu weeziri awo sooteeka konna k'otaddeko wena gwe kikwatako nga tuzza omubiri gwa muganda waffe ewaka. Bana abawuliza baffe tukumyewo nate nga twayogeddeko ne muzeeyi kya muwala we omugenzi yafiiridde Saudi Ggokyalya Fatuma.
twali tukyali awo twegasseeko ne muki nebba w'omugenzi wamu n'abaana bemulabako wano eno ng'era naye bba w'omugenzi yandibadde alina kyayagala obbatuusaako. Sijja kulwawo nnyo mukama wange nga kitalo nnyo mukama wange ekya mukyala wange byazze bubi naye mbadde nandyagadde osooka okumanya amannya gange nze Lubega Abdallah bawo omugenzi Gokyalya Fatuma be bano abaana baffe baatulekedde. Bano abaana balese bali 5 ninawo 4 omu akyalinako gyali ajja kutuuka luvannyuma nnyo. Kati mukyala waffe oyo muganda waffe obadde omuwuliza bulungi nnyo ebbanga lye yagenda paka? Mukyala wange mbadde muwuliza okuva lwe yagenda paka wabadde atuukidde okugamba nti anaatera okudda era n'olunaku olw'Emmande embeera egenda okutuukawo Olwokubiri twayogera naye abaana ne bamusiibula nga tebamuwulira ne bankubira essimu ku ssaawa 10 ez'ekiro. Muganda we ali e Saudi yayogerako naye bamukubira essimu nga muganda we ali bubi n'ava ewa mukama we gye yali akolera n'agenda okulaba muganda we. Kyembadde mbuuza ogambye wakoma mu nnaku ezo ezisembyero obadde okyamuwuliza paka nakati? Nnaku okuva we yagenda paka wembeera weetuukiddewo mbadde muwuliza. Nakoma okwogera naye ku Mande essaawa 10 ez'akawungeezi naye ngenda ewaka buli we mbadde nva ku mulimu nga muwa abaana be okwogera naye twamunoonyaako nga laga tali online. Obutaba online nali neebasa ekiro ssaawa 10 ne bankubira essimu nga muganda we bamukubidde essimu okutuuka muganda we embeera we yatuukirawo ne bamutegeeza nti afudde. Mukama we n'amutta n'agenda okulaba muganda we embeera gy'alimu. Bwe yatuukayo nga muganda we afudde n'akubira waliwo eyali e Uganda ng'ali online n'amuwa ennamba yange ey'essimu n'amugamba kubira bbaawe ali e Kaliiti amugambe nti mukazi we abadde Saudi afudde. We nazuukukira ne njijja okuteekako ku data kuba bana baali bamuzanya TikTok olw'okuba baali tebamufunidde mu budde maama waabwe. Ne nzija e Kaliiti okuteekako data nga bifaananyi bya maama we bye bijja nga yafudde maama waabwe. Amaanyi we ganzigweramu. Eyo n'ebbanga wamuwuliza olunaku lumu nokera ku makya nga tokyamuwuliza? Namuwuliza okuva lwe yagenda e Saudi okukola era n'olwo olunaku lwennyini lwafa twayogera naye okutuuka essaawa 10. Twava okuva ku makya nga bwenkola kuba ndi muvuzi wa booda okuva essaawa 10 nga bwenkolamu ne munoonyaako naye nga mulamu. Bwe munoonyaako nga bwenkola abaana babadde bamuwuliza bulungi nga bamukubirako kasimu? Abaana babadde bamuwuliza bulungi ng'era talina kintu kyonna kyali akomplaininzeeko nti oba bamuyisa bubi eri okuggyako? Yaŋŋamba nti bakama we yali akola babadde bamuyisa bubi. Naŋŋamba ngenda kufuna ennyumba endala mu enkola ne Tata Mariam tebigenda kuba byangu. N'abeerawo okuva yava mu nnyumba eyo mwe yali akola n'abanga atawaanyizibwa ebyemirimu tebirabika era akoze enkya takoze bazze bamututte okoze emyezi 2 n'adda ku kampuni n'abanga ebyemibadde bimusumbuwa. Namugamba Mama Mariam komawo oba emirimu giganye ekinabawo kye tunaalya. Obulamu bwe buganye n'emirimu kuba obulamu bwe bukola ssente so ssente tezikola bulamu. Ne mugamba komawo kye tunaba kye tunaalya piki nvuga ya looni naye esigadde ebbanga ttono esigadde emyezi nga 6. Bwe nnaba ngimazeeyo nja kusobola okwewola akasente we nnaba nkeewoze mu bibiina nkateeke ku ssomero ekikweraliikiriza nti baana kusoma Tata Mariam nzira sirina ssente mbe nga nkateekayo ku ssomero nkole kuba piki ejja kuba tekyali mu looni nga bwe nkazaayo mpola ng'ate bwe nnoonya n'ekyokulya tusobole okukola ki okubeerawo. Nangamba Tata Mariam mpuliriza naye njagala nkoleyo omwezi gumu ekitaasobose
nyankolayo omwezi gumu Tata Maria musobola okutikka ebintu by'abaana bange nina ebintu by'abaana bange bye mbategekedde ndabe nga nkomawo kati ye batuse bano abakubidde essimu baganda abakutegeezezza ekintu ekyo bo bagambye ki ekyaviiriddeko okufa kwe bangambye mu luvannyuma waliwo ennyumba gye yasemba okukolamu nafuna ekirwadde ekyali kijja nga kimukuba nga kiringa puleesa naye ate nga si puleesa kuba bwe kijja asooka kusannyalala mubiri naggwamu amaanyi n'agwa wansi ku myaka emeka egyo ku myaka emeka sebo emyaka ngamba abadde alina emyaka emeka egyo abadde alina emyaka kuba ekyo ekirwadde emyaka eno yava eno ng'alimu kyakwerumika olw'embeera y'obudde okwerumika kya bulijjo omuntu yeerumika nga kyekirwadde ekimulimu yeerumika naye muyiwa amazzi ku mutwe n'atereera naye kino ekirwadde yakifunira bweru kino ekigamba nti nekya puleesa era nangamba Tata Mariam ninga alina puleesa naye bwe abasawo we nasooka mu nnyumba okukola bangamba nina puleesa abasawo be baleeta okunzijanjaba nga ekirwadde ekyo kimaze okunkuba ne bangamba nina puleesa nemugamba Mariam nga kibi nennemera ku kigambo kyo Mariam oba kati ozuuliddwamu olina n'obulwadde kola byonna byokola ng'obala byakudda ki kudda waka kuba kati manya nti ebyemirimu bigaanyi okukola kugaanyi obulamu bwe bukola ssente size zikola obulamu nangamba Tata Mariam kankuŋŋaanye kenkuŋŋaanyiza nkole mu kiyumba kimu omwezi gumu nfune ssente nina ebintu by'abaana bange bye nakuŋŋaanya nfune ssente ezibitikka mbere nga nkomawo omwezi ogw'omusanvu ogw'omwaka guno gwe mwezi gwe tubadde tugendamu guno omwaka gwe tulimu omwezi ogw'omusanvu abe nga akomawo avudde mu bulamu bw'ensi eno omwezi gw'omukaaga avudde mu bulamu bw'ensi eno omwezi ogw'omukaaga twakoma emboozi gye twakoma okwogerako naye nga omwana waffe alina vidi nga tuteesa Mama Mariam tukoze tutya ne mugamba Mariam ninawo emitwalo 3 noonyezayo emitwalo 2 omwana tumutwalire buddadiizi tumufunye kale ku byokulya byagenda okuba ng'alyako kuba mansita babadde atuwa ku ssimu ne twogera naye n'omwana ng'amuwa ku ssimu n'aba ng'ayogera ne maama we mbeera yonna ngiwulidde bannaye mami ye mbadde mumuwuliza bulungi nnyo mbadde mumuwuliza bulungi nnyo era nga mbadde musuubirako naye eno dadi kati ku ky'okuteekateeka okuzza omubiri gwa muganda waffe ewaka kyowakitegeddeko okuba waliwo enteekateeka yonna enteekateeka eriwo nze nali muvuzi wa booda nga sinnagiyiga nga n'ekibuga sikola sikimanyi naye yalina muganda we bayita Samanya Sejjemba nga yamuvuga bwe mba nninamu omutwalo nga mukubira essimu kuba ebya kampuni byamangu aba tajja sobola kukozesa takisi nti atambulye mu budde atuuke ku kampuni baba bamwetaaza obudde okuba essimu zivugwa zikubwa bukubwa budde obwo nga bamwetaaga kati nga bwe bamukubira ye ekibuga akimanyi booda agirudde nga agivuga bamukubira nga ajja ng'amuteeka ku piki nga bagenda obudde obwo yatuukira okugenda yali next of kin okuba nga yamusemba senga ye aba avuddewo naye naba nga aye kati yalina ndagamuntu nga teyalina ndagamuntu kati naba olupapula olwamuwadde okujjuzibwa ng'alayira erirooya eri omuntu we nga omuntu we okufa ng'ali ebweru w'amawanga nga muganda we alina okulayira erirooya senga wabaawo omuntu omulala ajja ng'ayagala omuntu oyo ye abaako ekimuno basobola okuba nga bamunoonyeza okuba ng'avunaanibwa mu mbuga z'amateeka omuntu oyo abaze ng'avunaanibwa baba ateebezebwa okuba nga nannyini muntu omumuwa ono nga balese bamusibye avunaanyizibwa emisango gye egy'okugamba omuntu nti wuwe nga si wuwe olupapula olubadde mu nteekateeka ekolwako tulabe nga tuzza omwoyo gwa mukazi wange ku butaka lindako ate waliwo awadde agamba nti nno omuntu we kyateebezebwa buteebezebwa ng'ebyokwerinda bwe biri olw'okuba nti nno ffe abali eno tumanyi omuntu waffe ne muganda we kyayogera kituufu ekyokugamba nti omuntu we naye kaakati atamanyi bafamire
tayinza kumanya nti ddala omuntu obukakafu nti obukakafu bwaba omuntu w'abantu bano ng'obukakafu tomanya wayinza ovaayo omulala agamba nti omuntu wange kuba bonna kiba kibagwa bugwi matu nga teri amanyi fe abakakafu gye tuli era noono agenda okupapula mukakafu okuyimirira ku kya muganda we ku ky'omukazi wange okuba nti ddala bukakafu nti omuntu we naye olw'engeri endala waliwo ayinza okujja wabamu bakikolera mu ssente oluusi omuntu najja nti omuntu yali wange nga lwe lupapula olugenda okujjuzibwa ng'alayira erirooya okuba ng'omuntu akomezebwako ku butaka olw'obutaba nanaga muntu mu kusemba omuntu oyo ng'agenda okutambula. Kati kampuni yemwe yagendera mwagiwulizaako mwagenzeyooko ne munnyonnyola ensonga eriwo kuyokuza muganda waffe? Kampuni mwe yagendera yawulizibwako era amawulire ge yakoze wavudde foomu eyo naye nga yawulizibwako sabagita time masters yawulizibwako naye nga egezaako okubaako ng'eyeegaana ensonga ezo naye nga mu butuufu ye yatwala omuntu oyo. Nowulira kati bo tebalina nnyo kirala kye bayongeddeko yadde ogamba nti oba tufolowinge app tebalina kirala kye bayongeddeko kuba ensonga gye baataddewo nti yali mutolosi. Ensonga eyayogeddwako bo gye baateekawo katebaagala kumanya naye ate nga mwe yayitira okugenda. Anyway tetujja nnyo kwogera nnyo bingi nnyo mbeera eno simanyi wa wegenda tulaga wetutwala era nawe tulaza naye nga kyetwandisabye oba olina kyonna kyewandisabye byonna abatuwuliriza ku kyokuzza muganda waffe osobola kibagambako ne tuba nga oyo gwe kikwatako era ayinza okubeera nti no gwe kikutteko aba asobola otuyambako kuba tunakubanna kati muganda waffe asobole okudda ewaka. Abawuliriza baffe mbadde nsaba ku lwa famire yange n'abaana bange ne famire ya mukyala wange ne famire yange enzaala tetulina nnyo kye tuyinza kukola nga ffe okwesalirawo naye tubadde tusaba obuyambi eri MP eri omubaka yenna eri anitulaajana okuzza omwoyo gwa maama w'abaana bange ku butaka we nnaabalaga nti wano we naziikaani maama waabwe nga ne banambuuza maama yafiira wa sijja batwala gye yafiira kubawala naye nga njagamba ewa jjajja Kisolo azaala maama wammwe gye twawumuza omwoyo gwa maama wammwe awuliriza yenna alina kyalina alina obusobozi yonna okwogera ne kampuni yonna weeri nga alumiriddwa nga omutima gumenyese atuyambe ku nsonga eyo ey'okuzza mukyala wange mukwano gwange maama w'abaana bange ku butaka. Oba essaawa eno gye tuliko okuyambibwa kukyabuuliddwa we watuufu wekola ki wekuva. Nina kojja wange MP Nsanja Mabirizi namusindikiddeko ku zi audios ne nteekayo ebifaananyi nangamba agenda kunziramu balamu bange bataata bange bamaama bange bataddewo embeera yonna eraga nti nno twetaaga omwoyo gw'omugenzi okudda ku butaka naye tetunnafuna kuyambibwa eri buli omu gye buzibidde gye bukeerera tetufunye kuyambibwa. Tusaba ababaka abeesimbyewo mu gavumenti buli awuliddeko nga kimukakatako akole okuyamba ne kampuni endala esobola tukwasizaako ku ekyo nga kampuni eba yamutwala egezaako twegaana etuyambe okuzza omwoyo gwa maama w'abaana bange obutaka. Abaana nga banambuuza nti maama aliwa nja bagamba wano ewaziikibwa maama okuyambibwa kwensaba ambasawa kyembadde nsaba. Abawuliza baffe byonna mubiwulidde omwami w'omugenzi mumuwuliriza byonna nga bwabinnyonnyodde. Twetaaga buyambi abaana mubalabe bakyali bato beetaaga okumanya maama bwe bamuteeka bwe bamuwumuzza gwenna oli eyo nga wandyagadde okubako kyotuyamba gwe tukutteko oli wa ddembe
okuyita ku namba zaffe awo wansi tube nga tusobola okuzza omubiri gwa muganda waffe ewaka. Tebanyinyi kyamaanyi kye nja kwongerako kuba bya nnaku.